Giweze emyaka ebiri bukyanga omusumba Cindy Kiganda atandikawo ekiro ekyamagero abakyala mwe basulanga beegayirira omutonzi kiyita Women's Miracle Overnight okubataasa olw'okusomoozebwa kwe bayitamu. Omusumba Cindy agamba olw'okusomoozebwa abakyala kwe bayitamu ng'obwavu, okutakabanira amaka, tuusibwako bulisamaanyi, obugumba n'ebirala, Katonda yamuwa okwolesebwa ng'alina okwowoola abakyala banne batenderezeko wamu omutonzi. Some of them they are married, they fall pregnant, but no one takes care of that pregnancy. Okay, thank God for those ones who are married and the husband is there to support. But how many of them, when you look in the society, how many of them? Some of them they are blind, some of them they are in the streets, but they fall pregnant. Not only that, they have to work for that person when it comes out of the womb. So they go through a lot. They need encouragement. The only solution is God. Omulama gw'ekiro kya leero guva mu kitabo kya Yokaana essula ey'okutaano olunyiriri olw'omunaana nga wano Katonda yakoowola abakkiriza okugolokoka basitule ebitanda byabwe batambule. We have a theme for that night, and that theme is coming from John 5 verse 8. Says, rise up, take your bed and go. Going where? Going to where God wants you to be. I believe God created us for a reason, and that reason, that's why He gave us the opportunity to give birth to someone, to nurture someone, to mother somebody. Ekiro kino eky'omukisa omusumba Cindy akoowodde abakyala okuva ku myaka 14 ng'era kyakubeeramu ebyewuunyisa bingi ng'okusabirako awamu, amaanyi g'omwoyo omutukuvu, okubeerawo kwa Katonda n'ebyamagero eby'enjawulo. They should expect the move of the Holy Spirit. They should expect deliverance to take place in their lives, salvation, miracles to happen. It's a night to meet with God. Okusaba kuno kutandise ku ssaawa 12 n'ekitundu ez'olweggulo lwa leero nga bakyala ba Katonda okuli omusumba Jenny Yandagetsa, Apostle Sarah Bunjo, Ssenga Nnaalongo Madina ne Ssenga Betty wamu n'omusumba Cindy Kiganda be bakulembeddemu okusaba kuno. Ssenyonga Beka Mulinde, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.